Twogeddeko n'abamu ku bannamasaka okutangaza ku mbeera nga bwe bagirabye olunaku lwa leero nga balonda ssentebe wa disitulikiti ko ne bakkansala be banaakola nabo emirimu kyokka ne batutegeeza nti ebyava mu kulonda omukulembeze w'eggwanga bangi byabamala amaanyi nga n'olwekyo tebalaba kibatwala kuddamu nate kwonoonera biseera mu nnyiriri za kulonda. Batono nnyo kati kitumanyi lwaki kubanga buli bw'otuuka osanga abantu 2 basatu ate ng'olaba obudde bwa kumakya ate abantu nga bali badde balina okuba nga bakola kinga bakedde ne basobola okuba nga bakola kinga balonda. Ndowooza wekivudde bagamba bamu bagamba nti bamu balonda muzeeyi baali nga baagala kulonda wansi kati bakoowu. Nze ndowooza oba kivudde wakuba nti twabakuba akalulu ka muzeeyi ne banyiiga awo zikitegeera. Kulonda akalu kange nkasu era sirina nsonga eŋŋaana kulonda. Abantu nti omuntu gwe balonda ate si gwe balangirira. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka mu kiseera kino ng'era yakwatidde ekibiina kya NRM Bendera mu kalulu kano Joseph Kalungi tumukwatirizza n'atutegeeza nga bwe kyandibadde ekirungi okulonda kwonna ne kubeera ku lunaku lumu newankubadde nga kyandibadde kizibu kyokka nga bino ebyokwawula ennaku ezironderwako birabika obutavaamu mulamwa mulungi. Kasita bamala okulonda pulezidenti balowooza nti future y'eggwanga oba n'ekitundu ebemaze okulagibwa so ne weesanga nti abantu baggwamu amaanyi mu kulonda okuddirira. Ndowooza nti oba okulonda kwandibadde ku lunaku lumu bokisa zonna zibeerawo ne tumala okulonda pulezidenti bammemba paalamenti ne tubamala ne tugenda ku districts. Mmeeya w'ekibuga ky'e Masaka Godfrey Kayemba afaayo wadde nga yeetalondeddwa lwaleero kyokka abaddewo ku kifo kya Town Yard waalondedde era n'atutegeeza nti emivuyo egyeyolekera mu kulonda omukulembeze w'eggwanga gyamalamu abantu amaanyi nga n'olwekyo tebabadde beetegefu nate kwetaba mu kulonda okubaddewo olwaleero. Bwe basoma ebivudde mu kulonda nga tebifaanana n'ebyo ebyalagibwa abantu eno mu kulonda kati abantu ne bagenda nga bakendeeza essuubi ne balowooza nti okulonda tekuyina makulu. So kati tulina obuvunaanyizibwa okuyita abantu bakomewo balonde kubanga struggle teggwa lumu. Buli kintu kyonna tukitambuza kugenda mu maaso ku levels ez'enjawulo. Mariam Tusiime omu ku bavuganya ne Kayemba afaayo ku kifo kya mmeeya wa Masaka Municipal atunnyonnyodde ensonga gy'asuubira okubeera nga ye yaviiriddeko bannamasaka obutajjumbira kulonda kuno okwa gavumenti ez'ebitundu. Twaligambe nti okulonda kwonna kubeerengawo olunaku lumu naye kiyinza okubutabeera ekyangu eri akakiiko k'ebyokulonda n'eri abantu baffe bennyini kubanga okulonda si kwekwangu okulyawo. Naye nze nandibadde wa kirowoozo nti ku mulundi ogujja batuwengayo akaseera pulezidenti bamala okulondebwa ate batuweeyo weeks oba 2 oba 3 okulonda okwaffe kubeerewo balyoke balangirire pulezidenti. Mu disitulikiti ya Masaka Kalungi Joseph nga ye ssentebe kati aliko avuganya ne munnamateeka era munna Democratic Party Judy Mbabaali ko ne Matiya Mulindwa Kagugube eyeesimbyewo ku lulwe ng'omuntu naye nga yasooka kuvuganyiza mu kamyufu ka NRM Kalungi n'amumegguza.